Kale nze Sonko Muhammad mwebale okubeera nga mutugoberera tuli mu bitundu bye Makindye tuli ne fresh kid the superstar okuze ate nkulide ngofu Oluzungu alide you know oba nedda era nebazaja bajuvu area ngambala parents ujja kuongeza kudobozi bakuwa basari okay yeah kinyambia nyo ku developing communication skills zange okwogera Oluzungu like fluently n'okusoma n'obeera nga bingi byentegeera fresh wala fulumye ko n'ogenda n'okuba ekivulu ebweru w'eggwanga mirundi mingi nagala koko e Dubai nagala koko South Sudan nagala koko Eritrea era ngazeko mu bifo bingi era n'ebiseera ebimu basigenza performinga ogenda n'otambula mu n'olya ku nsimbi kati nga bako kuyise kugenda kola ki ati era wabeerayo bakyali banga bali ebweru ne bagamba soko gye tubongeko je tukiringeko eno era ng'abaana abalala era ngenda neneyagalamu era ng'abaana abalala kitegeera 14 oba omuleseewo 14 yali era tyakwasagana muziki we era n'ennyimba nnyingi zagenda obeera ng'abata abaana bangi abayimba tubalaba era abamu kibadde kiggwegwa asobodde okuyitamu no penetrating eri superstar the superstar gy'omusupportingeko wano era ba approaching era nange nedabanga tekiwa na buzibu bwonna kubanga tulina making sure nga tusupportinga nange nensalawo mpitiremu era twogera n'abantu tudiscussinga muri owulira otya ndabe nga dadi yakwa credit ne bagamba osanga singa teyali fresh kid osanga abamu abaana tebalivuddeyo kwongera kolaga bitone byabwe owulira otya mulinga like bakwa credit efaanaganako bweti era kiba kirungi era nange ba like kyongera kisa mu mutima nange noga katoli legendary era nkimanyi kubadda okubadda oli legendary era making sure anti no nange mutima mba nchi-feeling until nera yenze like fresh kid the big ones the big one yeah man era kiba kyakabi nnyo abantu bamako credit era nange abaana baggeto bagamba ki edisho ya Felista the superstar bato bannammwe bonna babeereyo like it's gonna be a very massive show everyone abazadde muleta abaana banyumirwa ebyokuzanyisa and everything sinza management nayingira nga we nawuliddeko nsobola obagambako okay biki byowuliddeko ebyenjawulo omwana era ebyali tasubwa nogaba naye singa tojjanga lumu oyinza okusubwa ekintu bwe kiti endongo abayimbi like ebyokuzanyisa like waliwo bagenda beera emizannyo mingi bagenda connectinga n'abaana abalala and everything oyimbidde akabanga akabaddeko owayegweyo yaddi ono awamusookayo plan ki guno omwaka just nze mbadde saagala gikola kubanga na P7 oli mu P7 kati gyogenzeemu katoli candidate I have to make sure I focus naye nga next year most likely ngenda beera nga nanga ndiwa kuba show muvaaka awo naba ng'oli muvaaka kirabika nyinza okikola omwaka ogujja maybe in back oluyimba olupya kipeepewo oyimba olujja lubaddewo kebbanga naye nga abantu balusupportinga ye kolabo yesembi yolimba olusembi ebanga kolabo bagita batya eyo ebeera collaboration remix with the legendary with the best era ndibazanye mwena babadde nga limba baluwagira balusharinga and everything era limba bawazuza like views nyingi ku YouTube era netuyambakoko like a lot of so kubenga atuwamu olayinza empulira especially ku intro awo bwobeera oyingira awo nengamba dokita yali mu studio mwakola naye baba wanemuteka mbuteesi yateeka mukalika yakola ne rice mwasaba n'abakkiriza nenga rights ne yazituwa era taata olimba yagamba blessings nagalwa amaanyi osobola banga atuwamu katulye kama kipepeo na pepea bila tatizo na pepea hewani Mungu ndio uwezo kujenga jina ni bidii sio mchezo na kulitunza pia kazi ngumu silikizo fresh I'm on top of the table leading the lives of my call me a rebel fast pace like bold do it right now I don't need no replace man munyimba zo zonna nyingi omwole bamita Myra Angel ye mukamera faso ni wange bako luyimba kapati kona konkubira mutekimu Myra Angel pande camera from good talent Myra Angel kasote kamukalinze Sonko yeye Myra Angel okay lwa none chali wanga manya ye Sonko naye nga simanye mwana batuzanya Sonko kubanga ni mubaku wa freestyle fresh listen up pola kulukuta kalakata amarapu gampasa yo fresh mwana zera kyakikuba tulina Myra Angel ali ku camera atukwata bifananyi byafaja bituwa atenga mwana agenda bitekayo visit tugenda funa nyingi nnyo good talent big from the soil a fresh king Chebaita talent. Okay, you fresh kid, the super fresh kid.
oli Felista the superstar kasembayo yongero oyita abantu bamwagire mwana mbereyo nganakuza mwezi mu April gonna be like a very big concert Wankulukuku Stadium. It's gonna be an annual show, so gonna be there to support. Gonna be a lot of musicians, like everything, bouncing castles, face painting, and all those stuff. It's gonna be there, so kids don't miss, and even the parents come. We have fun, connect with your children, and everyone. I'll be there fresh. Don't miss out. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.